zijja kwegamba ne zirinnya wano bwezi ne zitandika okuba endabirwamu zino n'amaanyi nnyo ddala. Bino byonna bino enkima zino kakati tuli nazo wakka. Zivudde mu nnimiro naye kakati n'ewaka zituusewo. Bino byonna bino enkima njereere. Ziri ku varanda tezifa nayo. Water tank ziyingira. Gendo zikwate ebizibu bingi. Olaba n'embuto nga bwe zifaanana. Multiplying. Yeah, I don't know how they travel at night. Yeah. And then they go and call their friends that allow you come this way. There's something to eat. Because if you saw 10 today, tomorrow you will see 30. The other day you see a light. Yeah, you should those people planted the maize. Yes. And they are really regretting. Yeah. Down there, our neighborhood shop, they have cleared almost the whole garden. And they eat like human beings. You know, they eat and they even remove poropara and then they... Fene ya dog omu naye nga bwolaba ebigundi ebyo byonna ziridde buli kiramu. Emiyembe zirya bwe zisuula buli gwe zirya zinogako zirya ne zisuula. Kwegamba zo omulimu gwazo kubeera nga zizikiriza buzikiriza si kugamba nti oba kale eri emalewo naye fene yena aweddewo. Akati wano wona abe embeera bwefaanana olusuku lwonna luweddewo wankima wonna olaba erina bulamu wano wonna. They do. Olaba bitooke naye nga tekuli nga bwolaba kasooli naye temuli kasooli naye ng'olaba biyimiridde ng'olowooza She's
Kuli kasooli eno yonna ennimiro yonna temuli no kasooli muno mwona tekuli yadde n'omu. Ewa. Amanya gange mpitwa Wepuhuru Samuel Seguya omusomesa omutendeke mbeera mu kyalo kya Njeru Municipality village Mukwanya village Kigobe. Obuzibu obwatutuukako bwa nkima. Enkima zino tetumanyi gye zaava naye zimaze mwezi mulamba naye bwe zaatulumba ziridde ebirime byonna ebitooke ovacado gondi fene kakati zivudde awo ziri kutuyingira ne mu nyumba ogenda okubeera awo nga ejja egulawo eddinisa zikuba enzigi zikola ki ate nga twawulirako omukulembeze w'eggwanga ng'agamba bulungi nti mwekuume ennyo obulwadde bwe bayita monkeypox kubanga bwakanyamberega ennyo. Kakati enkima zino zitutiisiza mu ngeri esingira ddala kubanga ebirime byonna ebitooke byononese. Kakati ogenda okulaba kati zituuse n'ewaka we tubeera. Ogenda okulaba ekutte sowaani ekoze eki kale kwegamba tukubye omulanga owerosi yakitegeera tugenda environment owa municipality yakitegeera ne tutuuka n'okuba essimu Entebbe ku wildlife ne batusuubiza nti bagenda kuweerezwa bana ba wildlife ab'ejjinja naye kakati enaku tumaze nga 42 tetulabako kigenda mu maaso. Kale enkima zo zitumazeeko emirembe tugezezaako okulaba nga tuzitangira mu ngeri y'okubeera nga tuteekawo ebintu ebitiisatiisa naye nga byonna kumala budde. Kakati ekigundi kino kyenkutteko kino twakyambaza t-shirt eno ne tuteekako n'omutwe guno tubeere nga at least tuzitangira nti zirabe nti muntu naye engeri kati tezitya n'abantu ogenda okukisanga nga ziri kukikwata zikinyera n'okukinyenya bwe ziti. Kakati byonna bitulemeredde kyeva tubadde tusaba gavumenti etuyambe ejje okuyita mu kitongole kya wildlife bajje batuyambe ku nkima kubanga zo zitumazeeko emirembe. Kasooli waffe era nja kupale kasooli waffe eri yonna ziridde zimumazeewo ebitooke bino byonna zimazeewo nga bwe mulaba oba kito kivaayo oba ettooke likuze ziruma ne zimalako byonna. Enkima zino okugenda okujja wano nze kyemanyi nga bwe mulaba kakati waliwo ebyokulya bingi ovacado waali fene waali n'emiti ziriwo okwo kakati n'ebitooke weebiri ate nga ebyo bye bisinga okwagalira ddala ebitooke ovacado ne fene ebyo mmere yaabyo. Enkima zino zatandika kujja nga 3-4 naye we twogerera kati ziri mu 100 kubanga buli olukya obanga olabyeko 20 enkya ogenda okulaba ziri 4 luli ogenda okulaba oba ekiro zitambula nezigenda nezino nayo zinazo tetutamanyi naye kakati we twogerera enkima ze tulina katikati zisuuka ne mu 105 kubanga nyingi nnyo ddala. Zigenda ku nnyumba ne zizanyirayo oluvaayo bwati n'azigoba ne ziika wansi ate ne zimala ne ziddayo kwegamba tezaffectinze ffeffeka n'emerirwa n'abaffe bonna eno n'abalala abali eno bonna zikoseza buli muntu yenna ali wano si ffeffeka tubadde affected naye nga buli muntu yenna ali wano
enkima zimulumbi. Mannya gange nze Wambazo Kennedy nga nsangibwa ku kitundu kya Kigobe tutwala omulanga guno kuba ekikwatako enkima zitufuukidde ekizibu. Enkima zoonoonye emmere yaffe, enkima buli kintu n'oba oyanise engoye zijja ne zizisuula zituuse n'oyingira mu nju. Kale bannaye tusaba buli gwe kikwatako enkima zino mujje mutuyambe zigende kubanga tutya n'okutya bagamba zireeta mpox n'ebirwadde ebirala ate kati ziyitiridde. Kale bannaye tusaba buli gwe kikwatako ave yajja atuyambe. I'm called Acheng Lilian. I live here at Mukwanya Road. It is almost 2 to 3 months since the monkeys shifted to our location here, and it has really affected us so much that whatever we planted, the yields is not what we expected, because we put in money for fertilizers. Even some people actually hired gardens, but at the end of the day what you get is not what you expect. And actually we are even fearing the monkeypox, as they say, because there are too many in the place. Even sometimes they come up to our verandas, almost even entering in the house, and even chasing young children. The big ones chase children around, kids of 3 years, 2 years. You find when a kid picks a stick like to chase it away, they just stand and follow the child very fast. So you see kids are scattering. At least with the adults, they do fear us somehow, but totally we have failed to control them much as we are adults, and they do fear. You cannot sit outside the whole day trying to keep your crops from the garden. So that is how bad it has been, and we just got very few yields from our gardens, even after putting in money. So I don't know how government is going to help us, because we are really suffering. It is too much. It's too much. What we have got cannot even be grinded for portion for home use. It is just going to be for children to go with to school as hard corns. So it is really going to cause us a lot of impact, as in poverty. We have to just buy things once again, including the seeds to plant again next season. Which is season, I don't know whether it will still be good as long as the monkeys are still there. So that is it. Where could these monkeys come from? I hear Why are they concentrating here? We don't know where they have come from. We don't know, but they say they are coming from some farm up those ends. Yeah, we don't know where they have come from, because they came in around October, early October actually. So, health, education, poverty, security.